Abawagizi ba Minisita Amelia Kyambadde n'amuvuganya Grace Kansime katono ebifuba bibabugume mu lukiiko olwabadde olw'obunkenke nga bano bombi nga babuulira abalonzi asinga era lwaki balina okulondebwa. Ebisongovu byasse ne bibuulirwa okuva ku njuyi zombi nga abawagizi balumbagana mu lutalo olw'ebbugumu. Bano batandikidde mu ggombolola ya Kiringente nga abatuuze bakoze effujjo lyonna newankubadde poliisi yabaddewo okuwa obukuumi. Eyakulidde olukiiko luno yawadde Grace Kansime okusooka okwogera eri abalonzi naye nga talina walinnya ekyawaliriza abawagizi ba Meria okumuwa emmotoka y'omuntu waabwe naye n'agigaana. Yagenze mu maaso n'okwogera naye ng'abantu tebawulira olw'embeekulu ebadde esaanikidde ekifo kyonna. Wano abawagizi ba Kansime batabuse ne batandika okukola effujjo ekyawaliriza abateesiteesi b'olukiiko okulagira poliisi ekozese amaanyi okusirisa abantu bano. Oluvannyuma nga Kansime amaze okwogera, ssentebe w'olukiiko alagidde abatuuze okubuuza ebibuuzo wabula Kansime tasobodde kwanukula batuuze oluvannyuma lw'okudduka n'agenda ng'olukiiko terunnaba kuggwa. Wano Minisita Amelia ayimuse okwogera mu mizira egy'amaanyi era emingi ddala. Ayanukudde abadde babungeesa eŋŋambo nti talina biwandiiko. Ategeezezza nti teri muntu asobola kufuuka minisita wa gavumenti nga talina mpapula zeetaagisa. N'agattako nti bano bali mu nkola ya kwonoona linnya lye. Era ono asuubizza okukwatagana n'abakulembeze okulaba nga bakomya ekibbattaka ekikutte ejjembe mu kitundu kino. Bo abatuuze batenderezza empisa ennungi Minisita Amelia Kyambadde z'ayolesezza n'ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu nga bali mu lukiiko luno. Abatuuze bongeddeko ne beekokkola Kansime Grace avuganya Minisita Amelia Kyambadde olw'empisa embi n'okubba ettaka kwakulembeddemu mu kitundu kyabwe. Mukyala Kansime Grace era kikoze bulungi olwaleero bagandi Katonda atalya nguzi. Kyokola emisana ekiro akiteeka musana. Mukyala Kansime Grace yajja maka gange n'akuba ennyumba yange abaana bange basula bweru. Mukyala Kansime yakafa ekyeyitabye ennaku ezo n'atubuuliranga mama akulaakulana naye olwaleero talina wadde ekikumi kye yalekera omuvubuka, talina wadde olw'ottaano lwe yalekera omukyala yeegasse naye nga maama TDA agitandika emyaka abameka emabega byonna nga bikulaakulana. Songa n'abayita n'abasirikale nga bw'abadde abatuleetera tuyinza okubeera nga tetujja kuyambibwa. Muleke n'alemu yaffe nkadde ebeerewo tuleme kuyimba bweno mpya. Oluvannyuma bano bagenze emuduuma ejeza n'ebitundu ebirala. Omuyiggo gw'akalulu kano gukyagendera ddala mu maaso.